Tugambye nti amawemukirano yessula yaffe y'omusanvu. Agamba nti mange yamboggoleranga nnyo oluusi nankasuukirira n'ebintu ebyangungu bye yabanga akutte mu ngalo bwe namubangako ewala nga nanga okuyimirira n'empuliriza emboozi abantu abakulu ze babanga banyumya omwabanga ebintu ebikulu era eby'ensonga. Ekyo kyalabika ng'ekikolwa ekibi naddala ku nze omwana omuwala, naye sikyejjusa kubanga mu kuwuliriza ebyayogerwanga bwe ntyo nayigiramu ebintu bingi eby'omugaso bakulu bange abansinga bye batayiga. Ekigambo mawemukirano nasooka kukiwulira nga bakyogera ku muwala eyali afunidde olubuto ku luggya lw'abakadde be. Buli eyayogeranga ku mawemukirano nga tagogerako bulungi era nga n'abamu bagamba mbu omwana afunira olubuto ku luggya aba aleese ekikwa oba ekigombo ku luggya. Olw'okubanga saafuna muntu wa Simba akinyinyonnyola bulungi kukimatiza kinava malirira okubuuza mange nga tuli ffekka mu kiyungu nti nnyabo mpulidde ekigambo kino mawemukirano nga kyogerwako naye nga buli akyogerako ng'akyenyinyala ate mbadde mpulira nga bakoona nnyo ku muwala wa ntumbu erimu akaana eyafuna olubuto naye kitegeeza ki? Okubuuza ekibuuzo kino nagobera munyamusubi oba mpozi nabuuza Ssaalongo Ndeku kubanga mange kwe kunziramu bw'ati nti mwana wange ekigambo mawemukirano si kirungi era tekisaana kwogerwa ku muntu mu maka. Ekigambo mawemukirano kiva mu kuwemuka. Omuntu bw'akola ekikolwa kyonna ekitasiimibwa bantu balala era ekyesisiwaza era ekikwasa ensonyi okwo nno mwana wange kwe kuwemuka. Yampa ebyokulabirako n'agamba nti omuntu bw'ayogera ebigambo ebyansumattu eby'obuwemu oba okwekola ebintu ebitasaana mu bantu abaawemuse. Mange n'ayongera nti amawemukirano kwe kuwemuka okunene era okutwala ebbanga eggwanvu ennyo omuntu ng'akyawemuse. Mange nga yenna alabika nga atadde nnyo ebirowoozo ku nsonga eyo n'aŋŋamba nti zansanze nga ggwe kennyini bwe weetanudde n'ombuuza ebikwata ku mawemukirano ng'oyagala okumanya njagala owulirize n'obwegendereza kubanga ebintu bye ngenda okukunnyonnyola bya kikulu era bya nsonga. Ekikolwa ky'omwana eky'omuwala eky'okuzza omukono emabega nakikunnyonnyolako era nenkutegeeza nti kasita omuwala amala okuzza omukono emabega kwe kuyingira mu nsonga z'ekikazi ez'omwezi aba asobola okufuna olubuto bw'abanga atabaganye n'omusajja. Bwe kityo nno buli muwala yenna kasita atuuka mu kiseera ekyo abeera ku kanaayo kyani kubanga bwe kamutanda n'amala asalabatta nga tannafumbirwa guba mukisa nnyo obutafuna lubuto bw'abanga si mugumba. Kati ate mu biro ebyedde nnyo okusinga nga buli muwala yenna yeegendereza nnyo ng'ali mu maka g'abakadde be obutasala batta nga atannafumbirwa alyoka afumbirwa bulungi nga tamanyi basajja. Ekikolwa ekyo nga kiweesa nnyo abazadde ekitiibwa era n'omuwala yennyini n'abawa kitiibwa ng'afumbiddwa era ne mu bakadde be. Naye omuwala bwe yasendebwasendebwanga n'amala afuna olubuto nga yeetyabidde akalimu obuwuka anti olwo awemuse era ng'amawemukirano gazze. Mange bwe yatuuka awo ne mpulira n'obwegendereza okusinga nga bwe nali mpuliriza okusooka. Nyabo n'ayongera okunyinyonnyola nti omuwala yabeeranga mu ssanyu ne bakadde be nga bamuyamba mu kino na kiri mu kiseera ekyo abatafiibwako mu ngeri yonna. Bino nga bye bimukolebwa okumubonereza era n'afuukira ddala ekyokulabirako ekibi eri bato be bonna. Olwamanyanga nti oli lubuto nga bamwawula nga takyazzeeyo kusula mu nnyumba wamu ne bakadde be nga takyalya nabo mmere olwo nga yeefumbira kamereke yekka mu katamuuke ng'alya yekka emmere ye nga ne baganda be tageza kulya nabo. Ng'ebyo byonna byonna abikola okutuusa olubuto bwe lwamuvanga ku mubiri oba lwazaala. Ekyennaku nga ne bw'amala okuzaala era tatabaganirawo na bazadde be wadde ab'eŋŋanda ze ng'ate beeyongera na bweyongeza okumwewala. Bazadde be nga tebakwata ku mwana we
okutuusa omusajja eyamuwemula bwe yamalanga okumumalako amawemukirano ago. Mange bwe yatuukawo muli ne mpulira nga nninga awaanyisibwa mu birowoozo. Nalowooza ku kuwemuka mange kwe yayogerako. Nenkuba akafaananyi nga kubadde kuntuuseeko nze nsanze nenesiwala nnyo nendowooza ku kubonaabona n'okulaga jjalirwa ntyo abanzaala nemba ng'omuntu atemeddwa enkizi. Nawuliriza bulungi ensonga naye ng'ekikulu njagala nnyo okumanya engeri amawemukirano gano gye gaamalibwamu. Bwe ntyo kwe kubuuza nti maama nti otyo omusajja oyo yakolanga atya okumalawo k'omuwala amawemukirano? Ye kwe kuntegeeza nti byabanga bwe biti. Omusajja oyo eyabanga azadde mu muwala omwana yagulanga embuzi entoototo eyayinzanga okuliibwa omulundi ogumu neggwaawo, n'agula olubugo okwo n'assaako ekita ky'omwenge. Ebintu ebyo byonna ne bitwalibwa mu bazadde b'omuwala. Abantu abalala baabanga batutte ebintu ebyo bo olwabituusangaawo nga beddirayo ng'omulenzi kazaala mwana asigalayo okumala amawemukirano, anti nga guluma yaguzza enjoka teruma kkundi. Abazadde b'omuwala ng'embuzi bagitta nga bagifumba nga bagifumbirako n'emmere ensaamusaamu nga balya embuzi bukolokolo yonna bagirya. Ennyama y'embuzi eyo nga tegabirwako bantu b'ebweru, nga tefulumira ddala mu makoomo, kyokka nga abantu abalala naddala ab'omuliraano bayinzanga okuyitibwa ne bajja ne balyako. Kati ennyama eyo bwe yabanga ebalemye okulya okumalawo ekiro ekyo, eyabanga esigaddewo nga bagisiba waggulu ku bitooke ne bagirya enkeera ne bagimalawo. Amagumba okumanya kyabanga kyabuwemu, amagumba n'obusa nga byonna babiziika mu ttaka bireme okuliibwa embwa. Simanyi olabye amawemukirano bwe gali amabi, kyabanga kya muzizo nnyo. Kati mange yayogeranga ebintu ebyo nga mpulira mulinfa ekiniga, nayagalanga okubimusazaamu mubuuze naye nentya okumutabulatabula. Bwe ntyo kwe kumuleka n'antottolera amawemukirano obutagalekaayo. Nnyabo yantegeeza nti enkeera omuwala n'oyo omusajja w'oyo ye yabanga amugiza oyo yamugira olubuto oyo wamu n'omwana waabwe ne balyoka bagongonoka mu kayu kaabwe ne bagenda mu nju y'abakadde baabwe abazaala omuwala. Abakulu abo nga bafumba omuwumbo gw'emmere ey'amatooke nga bassaamu omunwe gw'ettooke lya nakitembe n'embidde nga basoosootola emmere nga bonna olwo baliira wamu ku lujjuliro, abaana abakulu n'omuzzukulu kazaalabulwa nga waali. Okulya nga kuwedde, omuwala n'alyoka akwasa bakadde be omwana ne bamuzaala. Olwo ng'amawemukirano gaggwa ng'emizizo gyonna gikoma. Olwo nga bakulisa omuwala okuwona olubuto wamu n'okuzaala, naye nga tebamuwa birabo. Tewabanga kirabo kyonna kyonna kimuweebwa lw'okuzaala, kubanga yasuubye nnyo, yaleeta ekizibu ku kika kuzaalira ku luggya. Mange bwe yatuuka awo kwe kuŋŋamba nti zansanze obiwulidde obitegedde byonna mwana wange, gwe wabimbuuzizza. Nange kwe kumuddamu nti nnyabo mbitegedde, naye ng'okulaba ennaku n'okuswalaswala biba nnyo ku mwana ow'obuwala yekka. Omulenzi alabika nga ye ali ewali bbali alinda bulinzi kumala mawemukirano. Ekyo kiri kitya maama? Ye kwe kunziramu nti mu butonde omusajja alina obuweerero n'ekiwummulo mu bintu by'okuzaala, kubanga tebyamutonderwa ekituufu. Omusajja teyatonderwa ebyo, naye omukazi ye yatonderwa okulumwa n'okuluma obujiji mu mitendera gyonna egy'okuzaala era n'okubonaabona. Okuswala bw'abeera olubuto ne bw'aba nga amaze okuzaala oluusi. Bwe kityo nno omukazi kyava abeera n'obuvunaanyizibwa obusinga ku bulamu bwe ye ku nsonga zonna ezikwata ku by'okuzaala. Nkubuulira bino mwana wange nga nkusibirira entanda eri kutuusa mu ddya nga tolumiddwa njala, okwewala okutuukibwako ebyo byonna 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 ebirabisenga bikwennyamizza bwe bityo. Mwana wange
bulijjo lowoozanga ku nsonga zino enkulu. Esooka weerowoozengako ng'omuntu ow'omugaso ennyo eri abantu bonna, naye okusinga ennyo eri omusajja Lugaba gwali bakuwadde. Ekyokubiri, kuumanga omubiri gwo n'obulamu bwo nga gwe kennyini weewe ekitiibwa, ate ekirisobola okuweesa ffe abakuzaala ekitiibwa ekituukiridde. Ekyokusatu, weekuumenga osobole okubeera omuntu atanenyezebwa bantu ku baana bo Katonda baali bakuwadde, amaka go n'ezzadde. Bino byonna okusobola okubituukako osaana okulowoozanga ennyo nga tonnasalawo kukola kintu kyonna omuntu omulala kyaba nkusabye okole ku lulwo oba ku lulwe oba ku lw'omuntu omulala. Bw'onookikola bw'otyo togenda kwejjusa. Kati ono maama wa Zansanze n'alyoka agamba nti mmange yali mukazi wa kitalo nnyo, kubanga buli lwe yabanga n'ekyantegeeza eky'omugaso ennyo nga tasaagasaaga, era buli kyaŋŋamba ng'akiŋŋamba ng'agamba mukulu munne. Nange ate nempeebwa omutima ogw'ekikulu era omugumu, anti nga buli ekiŋŋambibwa nkitegeera ate n'enkikuuma mu mutima gwange. Maama talina kye yandekerayo ku by'amawemukirano, yanyinyonnyola nnyo era n'aŋŋamba nti oluusi amawemukirano gayinza okuvumulwa mu ngeri zino. Esooka omuwala bwe yalabikanga ng'ali lubuto mu maka g'abakadde be, kyokka nga terunnalabika bulungi na kumanyika mu bantu balala ab'ebweru, bayinzanga okumusindika ewa mwannyina oba ewa mulamu we bawa muganda we. Mwannyina oba bawa muganda we n'agula ekita ky'omwenge n'akitwala ewa bakadde baabwe ng'ali n'omuwala. Bwe batuukanga mu bakulu, omusajja n'agamba nti mukazi wange ali lubuto era mbaleetedde omwenge guuguno. Kasita banywanga olwo amawemukirano nga gawedde okwetanga. Engeri ey'okubiri, omuwala bwe yalabikanga ng'ali lubuto kyokka ng'ali wa nnyina, olwo nno nga nnyina yayawukana ne kitaawe w'omuwala. Nnyina yanoonyanga eddagala erivumula amawemukirano, omuwala n'ataba na muzizo gwonna ku ludda lwa nnyina lwokka. Ne kitaawe w'omuwala naye yayinzanga okukola bw'atyo, n'alekera mukazi we amawemukirano ga muwala waabwe. Wano bamaama simanyi lwaki mutunuulirwa nnyo, era kyobola omuwandiisi yatugambye wali nti ensonga z'ebyokuzaala ziri nnyo ku mukyala. Maama buli omwana lwakwonoonekako batunuulira ggwe ng'ekikazikazi taalera bulungi. Bagambye wano mu kitabo nti ensonga ey'okusatu, omuwala bwe yabeeranga olubuto ewa ssengaawe nga bayinza okusiba emmere y'omuwala mu lwaliiro lwa Nakitembe eya ssenga ne bagisiba mu Lwagonja ne bagifumba yonna mu ntamu emu. Bakolanga bwe batyo okutuusa omuwala lwe yazaalanga, olwo ng'emizizo gyonna giwedde. Nga mmange amaze okunyinyonyola bw'atyo n'alyoka ŋŋamba nti mwana wange, ekisuula abakazi naddala abawala abato mu ntubiro ne bonoonekerwa obulamu bwabwe obw'omu maaso si kirala basajja na byanfuna. Abasajja balinga musota banyirira kungulu so nga munda bajjudde obusagwa obuyinza okutta omuntu embagirawo. Abasajja mwana wange tebaggwebwako bigambo bisendasenda ebiwoomerera ebisuula abawala n'abakazi abakulu mu mitego egibakwata ne batasobola kugyetakkuluzaako. Naye naye neewuunya abasajja Mukama yabaweesa ebi. Bana abasajja mulimba mulimba n'abakazi abali mu myaka gyange eno, muno omukazi ne bamulimba. Abasajja basuubiza ebintu bingi ebirungi kyokka bye batasobola kutuukiriza byonna oluvannyuma. Abamu bayinza okusaawo akakalu nti bw'ononkolera kino nja kukuwa oba okukukolera kyonna ky'onooba osabye. Mwana wangu, omuntu asuubiza awa obweyamo aba n'ekigendererwa ng'aba alina n'entegeka, naye gwe basuubiza kyenkana aba muzibe w'amaaso. Abantu abasinga kyebava bawaayo ebyabwe n'emibiri gyabwe oluusi oba ne bakolera abantu abalala ebintu naye ku nkomerero ne bafiirwa, anti ng'ebyasuubizibwa tebabifunye. Zansanze mwana wange, abalenzi oba kaŋŋamba abasajja abo okutwalira awamu bakwenya nnyo abawala mu ngeri eyeewuunyisa mu nsangi zino, ne babamanya
ne kivaamu abamu ne baba embuto, abalala bangi babonaabona nnyo kubanga abalenzi baba bafunyisiza embuto babajjako omwoyo, abamu ne babegaana abaana ne babulwa ababayamba. Omulenzi akwagala nakubitabita nga toliiko nsonga mbi, naye koosoba bw'oti ebirungi bye yakukoleranga naawe byakoleranga omulenzi oyo n'akusiima ng'olwo takyabijjukira. Obulungi obw'omu maaso n'olususu olulungi n'ekikula kyo ekirungi eky'omubiri gwo nga tebikyamusanyusa n'akatono, nga n'okwogerako obwogezi kumusinduukiriza emmeeme so nga luli nga tonnasoba nga kwamutyemula nga butyemuzi mutima n'abuguumirira munda olw'essanyu. Mwana wange nno ng'oli mu mbeera eyo onoonywanga omuntu ayinza okukusanyusa ku nsi n'akubula. Bakadde bo baba tebakyasobola kukusanyusa kubanga oba omaze okubanyiiza n'okubaweebuula. Ab'enganda zo nabo baba tebakyakussaamu kitiibwa wadde okukulumirwa ennyo newankubadde nga tebakulaga mu lwatu ndowooza eyo. Zansanze mwana wange nkukuutira ekintu kimu, omuntu yenna takulimbalimba kusuuza ekitiibwa kyo n'okukusubya ebirungi ebiri mu maaso gwe nange bye tutamanyi kaakati. Anti munnange bw'oli eggi oba weesubiza omuwuula. Simanyi obanga mmange yankola bw'atyo okunjerulira buli kintu kubanga nze nali omuggalanda, naye yannyamba nnyo kubanga ebisinga obungi ku bye yantegeeza mbirabyeko.